mwena mugenda kuva wano nga mulina kaadi entuufu eya National Unity Platform. Kati mubadde mutambula nga buli ku kaadi mubukweseeyo toyagala muntu akalabe. Kakati ogenda kubeera proud osobola okutambula ne kaadi eya National Unity Platform, ensi yonna emanye nti oli wa National Unity Platform. Abo boolabaawo bavudde mu bibiina eby'enjawulo. Abasinga obungi bavudde mu kibiina ekya NRM, abandi bavudde mu kibiina ekya MK, n'abalala bavudde mu kibiina ekya CP, n'abavudde mu FDC nabo era weebali ku kitebe kya National Unity Platform e Kamwokya. Ng'ensonga ezibaleeseewo si bagenyi nti bazze kukyalirako banna NUP. Ensonga enkulu esinza okubaleeta nti balabye omusana. Bazze okwegatta ku kibiina ky'NUP mu butongole. Bagamba nti bakooye okutambula nga beekwekakweka kubanga bakimanyi bulungi nti bw'obeera mu NRM amazima amatuufu tosobola kuyala mu bantu. Bakooye okutambula nga beekweka, baagala batambulire mu lujjudde nga bannakibiina kya National Unity Platform. Lunaku olwaliro basazeewo ne bakwata kaadi z'ebibiina byabwe eby'enjawulo bye babaddemu ne bazireeta e Kamwokya era bakkakkanya bazisudde mu kasero. Bwe batyo ne beefunira kaadi ez'ekibiina ki National Unity Platform ekyeteeseteese okununula eggwanga Uganda. Bano bagamba nti baagala babeere paati ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Bakooye okwesiba mu NRM etalina kyebongerako. Bakooye okwesiba mu bibiina ebibakozesa obukozesa naye nga bo tebabifunamu ng'abantu. N'olwekyo kabeegatte ku kibiina ki National Unity Platform kye bamanyi nti bajja kifunamu nga bayingira Uganda empya. Kubanga enkyukakyuka y'eggwanga Uganda tegasa muntu omu wabula egasa bannayuganda okutwaliza awamu. Buli munnayuganda kikkakatako okwetaba mu nkyukakyuka. Buli munnayuganda kikkakatako okubeera paati ku kununula eggwanga lyo. Baana bali kubuuza nti wakola ki mu nkyukakyuka? Wakola ki mu mulimu gw'okununula eggwanga Uganda? Oli bagamba otya? Nti nali ndi mu kibiina kya NRM era bali kubuuza nti kyagatta ki ku ggwanga Uganda nga tokiraba. Kati bwe batyo bannaffe basazeewo okulaba omusana era tubaanirizza okwegatta ku NUP. For that when we shall live to be in the real part of Africa. Thank you. People power! Our power! Fire such a beautiful
song. I love it. People power. Power. NUP and everywhere. Thank you. I understand we've been here for quite a while. We thank you for your patience, our brothers from the media, and I'm going to be very brief. First, we'll salute. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ayogerako eri eggwanga Uganda. Agenda kuba ayogerako eri bannaffe bano abeegasse ku kibiina ki National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musanyufu nnyo ku nsonga z'abantu okulaba nti ekibiina kyakulembera ddala kiri ku mulamwa ogw'okununula bannayuganda. Bw'alaba abantu nga bano nga bava mu bibiina eby'enjawulo kimwongera amaanyi n'amanya nti ensonga gy'alemeddeko tasobola kubatiiririra, tasobola kulyamu bannayuganda lukwe. Ensonga gy'ayimiriddeko alina okugitwala mu maaso nga nsonga nkulu nnyo, kubanga kiba kimaze okumulaga nti bannayuganda ddala bakkiriza amaanyi g'ekibiina ki National Unity Platform. N'olwekyo agamba nti balina okwegatta ku kibiina kino nga bakimanyi bulungi nti ky'ekibiina ekiwanguzi, nga bakimanyi bulungi ky'ekigenda okubatuusa mu nsi ensuubize. Era bagamba nti mubeere bagumu, kadde konna tugenda kuba tutuuka mu Uganda empya. Thank you very much. Also, I want to recognize the special efforts by our other comrades that are not necessarily from the mobilization department, but are constantly doing this work. Comrades like Honorable Hildaman in absentia, he has done a great job. Comrades like the Honorable Kawalia Abubeka, thank you very much for the work that you're doing. And comrades like the able Tony Sempewa from Chadondo East. Webale nnyo omulimu ssebo gw'okola. Oyo omusajja oyo gwe mulaba sembera wano bakulabe. Oyo omusajja yakulembera kampeyini zaffe e Chadondo. He's the first politician that came to join us and led the team that took me to Parliament. Naye twava e Chadondo, tiimu yaffe abasinga baali ba DP balaba FDC, abalanga ba NRM ne bagamba Bobi ffe katukugusiza ojja tukiikirira ffe tuzeeyo mu bibiina byaffe. Ebibiina bamala bitunda abaali babikulembera ne batwegatta kuba naye tusanyuse nnyo balaba Kyamani Mulyanga, Kyamani Zaake, muganda wange kiwuliyimirirako naye bakulabe. Oyo musajja gwe mulaba ya offering emmotoka ye okunvuga mu kampeyini z'e Chadondo. Si musajja mugagga nnyo naye omutima gwe mugagga. Emmotoka ye yonna neyonooneka naye teyatusaba na ssente ziikozesa, yagamba eno contribution yange. Ebbanga ddene abadde akyali mu kibiina kye paka bwe bakitunda n'agamba kaakati nzize Zaake buto. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba mu ngeri eri special. Naye ne boogenda ne weewummulira ssebo. So, comrades, I'll speak in two languages, but I want my message to go far and wide. So I'll speak in the general language. What are we about? Who are we? What are we? We are the National Unity Platform. But even before that, we started out as the People Power Movement, and we are still the People Power Movement. The National Unity Platform, however big you see it growing, is just the political wing, the electoral wing of the People Power Movement. We are People Power. And I want that to be very, very clear. We are bigger than just a political party. We are bigger than just the people that are here. We are bigger than just the leaders here. We are an idea, which idea is premised on empowering and, elevating the people of Uganda above anything else. Everything that is done should be in the interest of the people of Uganda. We are an idea, and we must never reduce that to any individual. We
organize ourselves into a political party because that is a, legal form that we decided to take, and that is our platform of organizing. We are the National Unity Platform. You can ignore the first word, national, and you can also ignore the last part, platform. But you must emphasize on the middle word, unity. This platform is to unite all of us that find ourselves in this territory called Uganda. And on that, for that matter, I want to send a very strong message to all those our brothers that have been lied to for a long time. In a special way, brothers and sisters from northern Uganda, we love you. I repeat, we love you. We respect you, we honor you, and we hold you in very high regard. Just like it was done in the Far East, in the West, and of course in the North. They've tried so much to project us as an idea in the Central. That's wrong. We are national. What happened today is supposed to show us that we are even bigger than just a region. I mean, we had more Easterners today than those from Uganda. We get more love from upcountry than we get from here. But of course, we know we have a lot of crazy love here. That's why Museveni never allows us to take a ride within Uganda. But to you, the people in Uganda, we are coming to you. Tuja. I have a brother that was called by our coordinator, Brother Mawa Moses, but he had not come. That brother is called Oyerot, but in the ghetto we love to call him Dan Magic. Dan Magic. If I could have Dan Magic here briefly. Together with this Nubian brother of mine, this Western brother of mine, and this Northerner brother of mine, we always discuss and debate matters of Uganda. But today I wanted him because my Langi and Acholi, my Luo is not very good. So I'll ask Dan Magic to salute you in just a minute or two, and I'll proceed. People power. Our power. Thank you, Mr. President. All protocols observed. No, the English is for me. You speak your language. Okay. Apoya tek. Adong melovone. Apoyo mate. Ara chung kanting. Meko biuni abeda tin lao. Achung kanting. Meko menyuti lovone. Ni NUP pobedo pato nami kita me yoweri woron motialo kanoro dushukom. Achung kanting. Menyuti lovoni giname otiuti mnichani oti meneno ni oyigo anyim motin langi anyim motin luo anyim matin jodushu no be Uganda kane achum kantin people power mbali mundoza achum kantin tina machuni achun karame tekineno tinlangi tekineno logolangi kitame okuneno chankere teki idok chen teneno kitame lao no yam tikene etero neno kitame tina melangi tia wokere kitame yowero balo kere dilao dusukere ene yok me yi wadusu tiwang no chung kantin meneno ni merotel logo wadusu yanyim people power. Our power. Otinlangi no biru kantin atia kwa yuni kaniti wonu taki dok wonu pasu kunu making sure ni taki woro wonu kunu beruru Bobi wine maybe lao kunu worite runu message me aloha di lao dusu people power. Our power. Mujachika kasa. Apoyo Mate, Dan Magic. Apoyo me. Please say hello to the brothers and sisters. Yeah, that is the National Unity Platform. Because of time constraint, I won't allow Nubian to speak the Nubian language. That will be for another day. But brothers and sisters, what we want to communicate to you today and tomorrow and all the days to come is that we are together in this. Uganda belongs to all of us.
and we will have to work together to elevate Uganda. So don't be there and see yourself as an outsider. We have so many brothers and sisters from northern Uganda, but we don't have enough. We want more. That Magic struggles so much. We want more comrades from northern Uganda to work closely with us. We want more comrades from Uteso, from Lango, from Karamoja, and of course from Buganda here. We want more people. So we salute all of you that have joined us today, but the work has just begun. Bring more and more and more and more. This same message goes to all brothers and sisters that have joined us from other parts of the country. Ababudde mu Central, namwe obakobo banage bamwe. My other message is going to go to those comrades that have been members of the National Unity Platform. Mwe ababadde ba member ba NUP, abeyita bakasangwawo oba bakadde. Kyakitiibwa nnyo mwe bapayoniya be twatandika nabo, kizaamu amaanyi okulaba mukwano gwo gw'oludde ng'otambula naye nga mukyali wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga njagala okukozesa omukisa guno okubajjukiza nti memba eyajoyininga NUP emyaka 3 egiyise nga yakatandikibwawo, ne memba eyajoyinize wiiki ewedde, ne memba akujoyinize kati, naye agenda otujoyininga omwezi ogujja. All members are equal. All members are equal. You see me here, I have the same rights and same responsibility as you in the National Unity Platform. Welcome everybody. Temberawo ne mugamba nze ndi waawo wadde gwe wakajja kikyo ngamba. Buli omu yenkanankana ne munne. Obanga omwana ow'emyaka 18 yenkana ne Museveni obuvunaanyizibwa, kubanga kituufu ekyo, naawe bw'otyo bw'oli nange. Noye yakajja mumwanirize. Make them feel loved, make them feel comfortable, make them feel like they have made the right choice to join the right team. But also, even where they are coming from, yes, there are problems. But it was a good idea. These people ditandikira ku idea nungi. Nze jjajja wange, ne taata wange, ne bakulu bange, nange fena twali mu DP. Paka we bagiusesebola okugituusa wetuuse. FDC yatandikibwa ku ideas enungi. UPC was started on noble ideas, and so is the Uganda Federal Alliance and others. What has been happening is that Museveni has tried so much to deny Uganda's leadership. Everybody who rises and has a following, they either compromise them, bribe them, imprison them, or kill them. For me, they've done everything else apart from killing me. They've tried to compromise me, they failed. They tried to jail me, they failed. They will try the same to you. But if we stick together, friends, there's so much trust in us. Our people trust us. Abantu baffe batukiririzamu, abantu baffe batwesize. Naye obwesige obwo tulina okubwegendereza ennyo. Omuntu akwagadde ennyo ye muntu asinga okukyawa ennyo. Tosobola kukyawa muntu nnyo nga tewamwagala nnyo. So abantu batwagadde nnyo, abantu batwesize nnyo. Tulina obuvunaanyizibwa to live by that trust. We must never, ever, ever abuse that trust. We must never, ever, ever disappoint our people. To see people traveling all the way from the far north, the far east, the far west to join us is because they see hope in us. Please help us keep that hope alive. We cannot do it alone. The leadership of this party is just a small fraction, but we get the energy from you. So please, make sure you keep multiplying. By joining us, the work has just begun. We have a lot of work to do. What is our mission? We are not here to play. We are not here to dance, to entertain you and speak English and go. No, we have a mission. The mission is to free this country. There are special problems in different areas.
Brothers and sisters in northern Uganda, I've been seeing you grappling with so many problems, right from the brilliant genocide to the impoverishment, now the recent surge of the Balalo invasion, etc., etc. And I'll speak about that in the coming days. We must work together. Brothers in the east, in the west, and in the central here, we have similar problems. Our mission is very, very clear. We want to remove Museveni and his sick government from power. How are we going to do that? We are going to do that using any legal and constitutional means necessary. First, but that will only be the beginning. After removing Museveni, we'll have to fold our hands and get to work. Twagala kujjako Museveni kyekisokerako naye bwe tunajjako Museveni owa Museveni bw'anaagwa ate omulimu gwaffe gujja kuba butandise because now we find ourselves as the elders of Uganda. Uganda is the second youngest, in fact now should be the youngest country in the world. Mwabali wano mwenna muli bazeeyi yeffe bazeeyi ba Uganda. Because we have so many young people that are looking at us, looking for direction, looking for a solution. We must offer that solution. This country is rich, very rich. Even before tapping into the natural resources, the gold, the uranium, the oil, we are rich because we have taxes. We established this place using the minimal resources that we have to show you that once we have control over the resources of Uganda, over the taxpayers' money, we can transform this country in just a matter of few years. I told it to my brothers in South Africa recently that the money stolen from Uganda Revenue, URA, Uganda Revenue Authority, just the money lost there is 10 trillion every year. That money is enough if we collect it in 5 years to fix all the roads in Uganda. All of the roads. Esente, ezibbiwa obubbibwa. Tutuzogedde ku classify Museveni jakozesa ne family ye nakozesa billioni 2 buli lunaku. Naye njogera ku just ezibuzibwawo nga tezibuzibwawo abantu amwetoolodde. Trillioni ze billioni 10. Billioni emwe erimu milioni 10. Kati ziba milioni meka. So sente zibbibwa mu URA zokka ezibuzibwawo zisobola okufixinga engatto enguudo zaffe zonna mu myaka 5. Tulina kilomita 221 ez'enguudo. Naye buli luguudo mu Uganda luyinza okufaanana bwe luti mu myaka gyasi 5. Buli luguudo nga tetukutte ku ssente endala tujjeyo gyasi ezibbibwa zokka. Kiraga nti ne Museveni yennyini z'akozesa ate nazo zisobola okukola ebintu ebirala bingi. So bannange tuli mu buzibu. We are here because we're trying to get that fixed. We are not here to have fun. We are not here to waste time. And anybody that is joining us just to have fun, you're in a very wrong place. Oya tujoininga ngaze yes tulina abawala abalungi mu kibiina kyaffe naye kwa tujoininze ng'onoonye bufumbo oli mu kifo kikyamu. Naye atujoininga ate n'aleeta ne munne nga baze kuzimba Uganda empya. Mwe musinga waliwo omukyala gwendabye aze ne mwami we bannange mwe musaana na kirabo. So we have a mission, and that mission everybody has a role to play. While we are playing the role of leading you there, of putting together ideas and presenting them to you, each one of you has a role, brothers and sisters. Buli omu ku mmwe alina omulimu. We ask you to play the role of awakening all those people that you can get close to. Awaken them, sensitize them, and mobilize them. Muzukusa abantu mbalage ekituufu. Ensi eyongedde maaso ng'ezuukuka. Ne muzukusa abalala. Nze ngambala nti gwe gy'obeera beera kyagulanyi waayo ozuukuse banno. Obabuuse, obabangula obwongo bamanye enjawulo wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Bamanye enjawulo wakati wa bwe tuli ne wa bwe tulina okuba. Era kyetaagisa ki?
njagala obbasaba bannange nti twesanze nga tulina omukisa tulina tools nga social media eyambye nnyo ate nammwe muyambe nnyo okutransforminga social media. Back then TikTok was about nudity, it was about Wimola, but today TikTok is about edutainment, and I want to salute all the TikTokers that have taken it upon themselves to use that platform to awaken our people. Mukozese social media eyo, Facebook Museveni yagisalako, naye ate mwe muli babuufu somehow mulina engeri gye mumusala ekikubo ne mugikozesa. Mukozese platform zeezo. Mufolowinga abantu aboogera ebyo ebibakiikirira ate temumala budde n'abawemuzi. Temumala budde n'abantu batondolera kifaananyi kyaffe. Era njagala obbasaba naawe ali ku social media manya nti abantu bangi abakufolowinga. You have so many followers, but where are you leading them to? Lead them to the right place so that we can celebrate you, brothers and sisters. Finally, I know that there are many politicians and leaders that have joined us, and we welcome you very, very warmly. But I want you to know that we, as People Power and National Unity Platform, we are not focusing on 2026. We are focusing on now. Njagala mwena abajoyinize mmanye nti omulama gwaffe si gwa kutunuulira just kaluluka 2026 nedda tutunuulira kati. Era gwatujoyinize ng'oyagala bakubeyo akafaananyi ogende weebakolinde 2026 naawe ozze mu kifo kikyamu. Tetwagala kuyuuya dikiteeta kubanga tumanyi tusobola omuggyako kati. Bwe tuba tetumuggyeko kati twagala tugenda okutuukayo eyo nga Museveni asesegguse yenna. Ekyo tusobola kikola kati. Kuba bwe nazinga emikono ne mugamba mulinze 2026 ebyaliwo 2021 temwabiraba. So buli wootambula making sure buli woosemberera omwaka ogwo ogusemberera bwonyenyamu mu Museveni. Ono y'oli oba akyalimu munyenye. Yensonga lwaki tumwetooloola okwetoola ensi yonna. Luli amawanga nga Amerika nga Bungereza gasirika musirisi. In fact Bungereza yali emwagira n'omuwagira kuba baŋŋaana n'ogenda e Bungereza naye kaakati gye ŋŋenda. Era bwe ŋŋenda era mbibagambe so that Museveni tukoze naye ate ekyokuba bukubi ndulu naawe osobola okukola ekyamaanyi era kikole buli wamu. Akalulu ako kayamba ng'olwedde naffe tweyambye. Bwe tuba tetulina kye tukozeewo kyanjawulo tekajja kuyamba. Nkiddamu bwe tuba tetulina mulimu gwe tukozeemu gwa njawulo tekajja tuyamba. Brothers and sisters, if we have not fundamentally organized and prepared, then it would be a waste of time going into an election. But if we do what we are doing and even double or even triple our efforts, we will get there. Just like you've seen. He's trying to go around it because he cannot go into another election with us. He rigged 2021, but he left it bruised. He has not recovered from that election up to now. So don't just focus on an election. Focus on the work that we are supposed to do. As I conclude, I welcome all of you, brothers and sisters, and I want you to know that we are making every effort to make sure that we are not just another opposition political party. No, the time is gone for just us being formal. We must be formal and informal. Each one of you is a leader. Each one of you has responsibility. And if you maximize that effort, if you maximize the resource that you are, we can only go so far. So with those few remarks, I want to welcome you, brothers and sisters. You have come to a working place. Let's get to work. This here is the headquarters for National Unity Platform, but it's not only for NUP members. It's for every change-seeking group. You saw we hosted our elder Dr. Besige and many other members from other parties. Era mujja tulabanga tuwelkaminga abantu abalala bangi.
moving forward, those of you who have just joined us, you see us welcoming many other people, even those that don't belong to NUP, because we decided to make this a command center for the struggle for all forces of change. Finally, and very finally, we in the People Power Movement and in the National Unity Platform, we believe that every person, whether they are members of NUP or not, but if their words and actions are pushing towards the end of the Museveni regime, that person is a comrade. But every person, any person, even if they are branded NUP from head to toe, but if their words, if their discipline is not representative of what we believe in and our values, if their words are helping the dictator stay longer in power, that is an enemy, and treat them as such. I salute you, ladies and gentlemen. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform. Ensonga z'atubuuliridde tusaanye tuzitwale nga nsonga nkulu nnyo. Kyagulanyi Robert Ssentamu abuulidde abeegasse ku kibiina ki NUP nti bwe muba nga mumanyi ensonga ezibaleese mu NUP, kwekubyanga bifaananyi ne mupostinga nga temuzze kukola ku nsonga ez'okukyusa eggwanga Uganda, muli mu kifo kikyamu. Abazze okwegatta mu NUP ng'ensonga enkulu ezibaleese kufuniramu bakyala, nammwe muli mu kifo kikyamu. Nammwe abazze ku NUP nga mulowooza nti ensonga muzze kulwana 2026 kulaba nga NUP ekwata obuyinza, muli mu kifo kikyamu, kubanga omulamwa gwa NUP bo bagamba nti ne bwe luba lwa leero ne bwe luba lwa nkya baagala okulaba Museveni ng'avudde ku ntebe y'eggwanga Uganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba nti lwaki tulinza Museveni 2026 bwe tunaagenda mu kalulu nsonga ki ey'enjawulo egenda okubeerawo eyawukana ku ebyo ebyaliwo 2021. Ssentamu Robert Kyagulanyi agamba nti ebyaliwo 2021 tetubisuubira kukyuka nnyo, y'ensonga lwaki alwana okufiirawo okulaba nga Museveni tetumuganya kumutuusa mu kalulu ka 2026. Twagala tutuuke 2026 ng'eggwanga litegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya, nga bannayuganda basobola okugenda okulonda ne baganyulwa mu kalulu kaabwe ke banaaba balonze, ne bakakasa nti omuntu gwe balonze y'oyo alina okulangirirwa, so si kulangirira abo abaagala okwenywereza mu ntebe nga bannayuganda ate bo bagamba nti ffe twabakoowadde era tubagobye. Kati n'olw'ensonga eyo, obubaka obwo tulina okubutwala nga nsonga nkulu nnyo. Tulina okuteeka mu nkola ebitugambiddwa. Buli munnayuganda kiba kikkakatako okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola kasita olaba nga kireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kasita olaba ng'ogatta ku ggwanga Uganda, genda mu maaso n'omulimo gw'oba okola. Yeebazizza nnyo ba TikTokers, agamba nti social media babadde bagibrandinganga ebifo eby'okuyisizaamu obuseegu n'obuwemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bannakibiina kya NUP bakyusizza nnyo social media. Bw'otuuka ku TikTok olunaku olwaleero, weewuunya nti kati ba TikTokers abasinga obungi boogera ku nsonga za ggwanga Uganda. Wabula luli emabega kwabangako bya buseegu, kunyumirwa mu bunyumirwa nga bagifudde etalina mugaso. Kati yakyuse nnyo. Ne bw'otuuka ku Facebook, kye kimu kye baakozeeyo. Ne yeebaza bannakibiina kya NUP nti mugenderaawo, ate era n'abalala mwongere okuggulawo emikutu gyammwe singa giba nga gitambuza message ya nkyukakyuka, kye kigenda okutuyamba okwenunula.